osula ina mwami nze sina mwami nakoowa kati wemba nga nfunye omukwano gwakoyi ate manyoga akabami tebalabika tugamba wayi munonyezeyo omwami ebyo abaami bisobola okufunirayo omwami n'ofumbirwa omwami nga tenaye amateeka ge tugasobola nga amateeka tagayina alya nnyo alina amateeka tayagala bagenyi ezo embeera mbi oyinza okufuna omwami nga amateeka mangi nga amateeka ati tayagala ozineko tayagala okutambuzaako ebintu ng'ebyo kati nze njagala nnyo okunyumirwa n'okudigida n'ejjeko stress anti ndaba n'embeera zo ziringa z'abazungu esaati ndaba oyambadde bbiri osibye akatambala nga kalieni skini ku mutwe sapatu simanyi ati nyambala sterling kono tonkwana ndina gambye etya sapatu omukadde abeera wali wansi wali mu mwala bali babiri wengere wano obadde omukadde gw'omuyita otya oye mama wange bamwita kasulawa era nsulawa ku mwala wenyini bwe bamenye eri ku mwala batuuseeyo gwe bamenya basooka kumumenya wano we yali abeera ku kkubo wenyini jalaba ogeyogera ng'otunuddeyo bwe bamenye ku mwala batuuse wowe bamenye wuwe wano kumpi neekuwa wano kugundi kumpi n'ekirala awo we bamujja oyogera ng'otunudde tujja labayo batuuseewo bamina we bamenyewo batuusewo kati awo we najja nga bamenyeewo nonti obuzibu oyogera weesembere kati abantu baba banjagala nnyo okundaba kubanga nze buli wamu tuyimire bwe tuti kubanga ndibaba bakola batya baba baagala kundaba kubanga ndi muntu w'abantu nyumirwa abantu kati owo osula bamenyeewo oba era bamenyeewo wamukadde naye tewaliwo naye bamenyeewo basendawo era kati waliwo container ziziriwo waliwo container yes nazo bazikirizawo okubeerawo anti kati container ezo wezajja bazireeta ze container tractor gundi zireeta gundi train si yaleeta waliwo omusajja kale abantu be baguza eri ebifo kati we bajja mu budde zaali sawa ngezo 2 ejjukira nze mbeera ntambula muku kati we nali ntambudde muku nakomawo zaali sawa ngezo 6 kati ezekiro kati ngenda okutuuka nga baŋŋamba simanyi kye kitambule mama John speak tobadde tukunoonya nga twaga tukuwa ekifo naye nga twagala abantu bateekewo ki container naye baŋŋamba nga muteekawo mutye container omukadde abadde talitusobola kubeeraawo olw'ensonga ekyekifo twagala ffe tukozesa balina ssente bizinesi esobole okukola ki okutambula naye mbabuuza bizinesi bw'ebanga yazze mbadde mmanyi nti musooka kwogera naki namunanyini kifo niwankwadde nga mukadde talina mugaso mu nsi naye wabaako kyemusobola okumuwaako naye n'asanyuka naye si kuva eri buvi tolwokuba tutesewo container ate olw'ensonga omukadde ye talina ki bwongo wano twagala bizinesi kati omukadde ye gwe twogera ku wambi omulaba ali mu myaka nga 89 nze kati nkuze nnyo kubanga nazaalibwa mwaka 1996 Desemba nze sitegeera bulungi kubanga nywa bunywi mwenge kati gwe obala abalamu wasomako ojjukira mwaka gwe wazaalibwa n'emyaka tukyagijjukira naye ate jja mama ojja ogijjukira nze njijjukira bulungi ogambye yalina emeka ana emyaka 89 ziweze kati ali luddawa omukadde bagezaako kumunoonya kubanga is advisor yakula wambi naye ate woomulaba obwongwe oli awe butyo naye asobola okuwa ekigambo oba n'akubuuza ekibuuzo woba oyogere naye mpolampola asobola okuddamu bulungi n'akunnyonnyola nti mwana wange embeera twagitandika bwe tuti kireku yali mbi nga wano wona tusobola kuyitawo nga wona waliwo ebibira sawa musanvu nga tusobola kuyita namanve nga basobola okukuba akatalimbwa batandikira ddala kati okuyingira wano mu Kampala kale wentunuulira embeera ze wendaba nga muntu yali muntu w'abantu kubanga yatandikira eri Kyambogo bwe yavaayo nadde eno apakireku nga batandika n'ekisosonkole kubanga yanyumiza story naye ngamba kitegeeza omuntu wa Ssaabasajja Kabaka Mulenda Mutebi ezo story ze bw'oba ozikutte bulungi ng'otambudde ddayi bulungi ng'oyogera mpolampola tomugendako nnyo kubanga nange maama mu baana bona nze asinga nze omulamu nakato okuwuliriza embeera ze n'okubanga ntuula naye mu baana bonna toli ewaswa waliwo newaswa ewaswa ye ali Jinja bamuyita Bobo kuba basinza okukola kyokutegeera kati ebiseera ebisinga waliwo embeera gy'oyita mu bakadde ng'abo n'ombusekamu n'ofuna
embeera yatandika etya mu Uganda yadde etya ekitundu kuliko ani naani bani abasookawo biki kati n'ogenda ng'otambula bwotyo awo nafuna amagezi kati awo nandaga muzeyi enono musajja wa Kabaka enono bw'oyo ngo tubadde naye wali ayambala enkofiira wambe olusabeera weyogere wa side ki kati ne muzeyi musoke wali waggulu kati mukadde alina buzibu ki right now obuzibu alina yafunyeemu shoko nga ggwe pressure n'emukula ku mbeera eriwo mukazi watu nga wadde wabeera ate bino ate biri kwegamba embeera neyitirira nawulira anayo ko waliwo abaana kale Katonda yamuyamba n'alonda abaana abo ku mulembe gwa Amini n'abakuza kati bo bakulu bazukulu be batabani be kale bazukulu be naye tebabeera wa yakuzala gwe teyakulonda bulonzi nze mwana w'omulungi ego mwana w'omulungi siri mulungi nnyo naye Mukama yantonda nga wondaba kati gwe osula wa obudde buno ogambe naye wuwona we bamenyeewo ate ebiseera ebisinga mbeerako n'emikwano wensobola okubeera osula mikwano gyo mwami gyosula alina mwami nze sina mwami nakoowa kati wemba nga nfunye omukwano bukoyi ate manyo ga kabami tebalabika otugamba owayi munoonyezeyo omwami ebyo abaami bisobola okufunirayo omwami n'ofumbirwa ngate naye amateeka agetugasobola nga amateeka tagayina alya nnyo alina amateeka tayagala bagenyi ezo embeera mbi oyinza okufuna omwami nga amateeka mangi nga amateeka ati tayagala ozineko tayagala okutambuzaako ebintu ng'ebyo kati nze njagala nnyo okunyumirwa n'okudigida n'ejjeko stress tegete ngamba kati soso ofuna omwami nga takyakukiriza kukola ki biki ebiyinza okulemesa obufumbo by'ogambye tuddiremuko ebintu bisobola okufuna emisa obufumbo ate nga mbulira abaana bato nange ndi muntu mukulu nnyo kubanga siri mu myaka mito waliwo embeera gy'oyitamu ng'omusajja temukwatagana nga ye wamusanga mu bbaala nakujja mu bbaala ate taagala oddeyo ofune emikwano zo sinkana nazo waliwo oluusi yansanga anonda bicupa nenkwatagana ne bakama bange ne mbasanga nga bavuga emmotoka ne mukubira akajjambo kiki kyokola lwaki omukukubira bakama bo bajjambo ezo embeera zonna kale twagala tubeere abakweraliikira oyinza obba ng'olimu obwenzi abakweraliikira toba bwenzi nedda ziba mikwano zo naawe nogaa n'omayinza okugamba nga oyagala ozinemu nga tayagala ozine nange omuntu yanyumira bw'onywamu n'odigidamu n'okyakalamu obulamu obunyumirwa kwesala stress naye okwebakako ezo embeera mbi oba oluusi ne bajja ne bakonkona bati kokokoko naye nga oluusi mikwano z'oluse sometimes baagala ogenda okole naye agamba ani oyo ebyo byonna bireeta obuzibu kisinzirira ate bwetufuna omwami nga ye talina buzibu ku ebyo ng'akuleka n'ozinamu akuleka n'osiibula mikwano gyo akuleka talya nnyo kubagana n'abasajja abali nnyo bayinza okukulemesa obufumbo okulya si kyekikulu nnyo naye n'okuba nga obwongo we kwegamba mukwatagana alina okumanya nti omuntu abaako naki n'emikwano ze tegere kyeŋŋamba kubanga omukazi naye asobola okubeera n'emikwano ki abasajja n'omusajja naye asobola okubeera naki abakazi kati embeera eyo eri kutulemesa mu Uganda kyebola abazungu bo bantu balungi nnyo abazungu bamanyi nti balungi bamanyiiko kye babasangawo kale nze kale kyembamanyiiko balina embeera gye bayitamu they love each and other kubanga nakolerako abayindi oluzungu olumanyi nsaasoma naye oluzungu olumanyi olwogera nakolerako abayindi nenkolerako n'abazungu kati waliwo embeera gy'oyitamu nga tutegeera ekiri mu Africa waliwo love and lovely exactly and friendship and what and pressure exactly katugende maaso kati njagala kati obuzibu bwakola ensobi wafuna abo abazungu beyo abayindi ogwo alina okufumbirwa ddala ekyo nkiba nga kiwedde kuba bo baagala embeera zaabwe ennungi kale embeera zaabwe ennungi nnyo naye embeera obanga olinga embwa olw'ensonga wabaawo wakuteeka mu nyumba ng'oli ku flat kale flat 2 tolina okuba nga oyogera n'ono ali ku flat 1 down nomuba nga muli ba neighbors onokukozesa simu abazungu owa ene oba whatsapp exactly wababeeramu okolabika obamanyi kale sibamanyi nnyo kubanga siri muzungu anti ndaba n'embeera zo ziringa z'abazungu esaati ndaba oyambadde 2 osibye akatambala ng'akalieni skini ku mutwe sapatu simanyi ati nyambala sterling kono tonkwana ndina agambye etya sapatu tonkwatako nawe ndaga oyambala sterling kikono ekyo tewali buzibu ati bibaawo yo style ndo bagita bata bagita sterling kikono gyo boyambadde wa kasitegeera bulungi wa sterling kono wa left and right zeza kwangulidde okwambala leero kyabadde ki oba bakufumbudde emisinde ate bamenye ennyumba tegeera nyambala wambazi ng'omukazi n'omusajja kale nyambadde za musajja be banaamanya
Ze embeera eziwo. Okay, kale embeera ino tugiwulidde bulungi kati wabayo ebimu twakulaba naga mpozi wagambe gwanya amanyago nze bampita kyenkitambule Mama John Speak Grant Wagogo siwulidde bulungi ogambye otya abakuyitani Mama John Speak Grant owa kyenkitambule ngoleka amagezi respect Chenge kitambule Chenge kitambule ngolekamu amagezi respect Mama John Speak yes wasoma biki luzungu olumanyi wasoma luzungu nasomako kitono kubanga siri muzungu paka kilasi ki nakomaawo bonju mese kamasabasaba wasa kali wemba nyagadde okuddamu okufuna emba nkunoonya nkufuna nti okuba ti obadde oli bamenyeewo nkufuna nti emba nyagadde okuddamu okufuna kati gwe nina okundekera enambayo oba tusobodde odda wali ku tenti wali oba ku watoto kyaki kirira wansi waliwo tenti buuza ddamulira mbuza ddamulira kati oba ddamulira bwemba nina okusanga ddamulira ye asobola okukuba osobola omukubira essimu ate ye nasobola wetoyinaago yali baddampa eyiyo ate kati nze sina gundi ID essimu njirina naye layini gye ntalina nasimira te muli layini eyinza okwoyanga kino gikubako ekirate nina omukyala n'atabuka kati bwatabuka olowooza ensi olowooza naye yatabuka nagwe wafuuka mulala fuukira ddala omulala onoonya ssimu agala kunzisa ekyo si kyekikulu nnyo kale katukute kati mukadde ogenda kuddamu munoonyekooko tukyali wano omulaba onajja n'otugamba tegera bulungi kubanga abantu bakyatiikatika ebintu kubanga kunoonyekooko mama omulamba nobantu ogenda omunoonyekooko olabe wanaaba wenyini then otukole ki kati nga tuba tukyaliwo wano eno wano ati okumala budde ki kubanga kati tukyaliwo eddakiika giwere endala nga 3 kati bw'oba ogenda bwe tujja mufunaawo gendawo abadde abeerawo wati bangambye wali awo wewati saidi ki kubanga ti wendabalabamu obudde we kati ndabanga ayinza okubeera ng'obudde we ayinza okudda kwaliwa paaka weri wa saara bwe munoonyekooko okasa omulaba fe tukyaliwo wano ng'ojjanga okugamba kati gwe mpa enamba y'essimu kisingako olina wawandiika nedda tukyaliwo wano ampa enamba anti siina bwengenda giwanika naye olaba bw'onaabaze n'obuzeeyo omukyalo oyo oli gwe bayita Namutebe yatuddawo naye wakolera asobola okunkubira essimu oba ojja kujja ogifune kuba sisinga gyenda gikwolekera muli oli gwe bayita Namutebe oli oyo akutte nakati tomulaba naye ng'atudde ng'alinga agenda okusuula kale kati sooka ogenda omumagemage kwefe tuwana tukulinze tukitegedde kale Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155